Inside Story Uganda, real source of political updates. Muganda kuva namutamba emitala north ogamba otya honorable member nebaza katonda omulonde ate abaddeko nebaza katonda enteekateeka zonna njagala kwebaza sebo programu eno eyongerako okulaba nga tuzimba nyaffe Uganda twongera tafaali nga tetunawadde akaseera ketuteekako nja kubebaza okuleeta bapanelist bano botuleetedde okulaba nga twongera okubaako byetuteesa n'okwogera eri eggwanga lino njagala kulamusaako abantu b'Emityana North n'Emityana district yonna n'okusaasira abantu baffe bonna abafunye obuzibu bw'enjawulo musawo waffe awo ekikandwa kitalo nnyo okufiibwako omwami wo era njagala okwebaza n'okwongera okusaba okuyamba omukyalo oyo ogenda okwerekerako omwami we mukama yamanyi amajja gaffe n'amagenda gaffe njagala kwebaza abantu mwenna ab'Emityana North okunzikiza okubeera mubaka mu palamenti w'ekitundu ekyo era mbakakasa nga mbasuubiza nti nja baweereza nga sawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikula ky'omuntu okumpa ekisanja ekiriko aye n'ekiddako 226 231 kubanga nze mukulembeze wammwe w'ekitundu ekyo abantu b'Emityana mwenna nja beebaza okulonda kwamala okulonda kubanga tulitwala nayino ali omu wa NRM katuli basatu ate ne district yonna bakansalas amagombola bonna okulaba nga gazze mu mikono gya pate yaffe ya NRM nga vice chairman wa district eyo wa NRM nimusanyufu nnyo naye ndowooza nti abakulembeze mwenna abalondeddwa don't take it for granted olowooza nti kati byakoze eki wafuse wa kitalo nnyo n'olwekyo oleme kubeera ngaokola byolina okuba nga okolera abantu abantu bebakama baffe mpulidde bulungi nnyo baganda bange nga boogera ku nsonga njagala nange okwegatta ku ddoboozi nti twettane nnyo harvest money kubanga enteekateeka eyo nkulu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda nga twogera ebigambo byonna naye mu nsawo olina okuba nga olina akantu ate akantu kolina okuba nako olina okuba nga olina soosi yaako wakavudde kyova olaba nga abantu abamu bagamba nti oyo sente yazigyewa oyo yakola ki naye omuntu bw'ategeera kyokola tabuuza byakola ki tabuuza sente gyokoze eki gyozijje n'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti okwongera okubuna eggwanga lyaffe abantu okulima enkuba eri mu kutonnya abantu b'Emityana mwenna ne Uganda erina okutwaliza wamu nti abaga ekkuba wakola ki wagwana sooli n'olwekyo twongere naddala ffe sebo okimanyi musajja muganda wange Seruga nti waffe tetulina factory yaffe nnimiro so tuyingire mu nnimiro tukole ekiteekeddwa okuba nga tukola kubanga mukama atusaasidde nti buli kyetujja mu nnimiro kyongera okufuna akasente n'okulaba nga gavumenti eteekateeka ebbeeyi ez'omulembe ennungi n'okulaba nga tufuna harvest amakungula amaki amalungi njagala kwebaza muganda wange kintu nayajja tinamyalo enteekateeka nnungi ONC ekoze bulungi naddala eri abavubuka awono wetuyitaaga mugezaako nnyo okulaba nga musembeza abavubuka okubateeka ku kituufu twala okubasaba n'okwongera amaanyi mwongere okuteeka amaanyi mu nteekateeka eyo ne kulaba nga jjajja yajazinga n'abazzukulu kyonna ekyo kikulu omanye omuvubuka omwana bw'aba ne jjajja ate essanyu liba lyaki n'okwongera okwenlightinga abavubuka baffe n'abantu baffe biki ebigenda muki mu maaso kyenno kikulu nnyo omuntu amanyi alowooza nnyo ate akola by'amaanyi okusinga takola ki atamanyi so n'ekyo kikulu nnyo ensonga kirwa nti tuli bukedde eddoboozi gwe mukutu ogumanyisa abantu buli omu yettanira okubeera ku program oba ku ntimbe za Bukedde TV okusobola okumanya ebigenda muki mu maaso olwekyo njagala kubebaza abasiibi abasiraamu njagala okwongera okubasabira ekisibo ekirungi musibe bulungi aye musibuuke bulungi ne bannaffe abalala tamaguzi naye bali mu kisiibo ekyo kyakwataganye mu nteekateeka efaanako bwetyo mukama katonda aleeta ebyo byonna olw'okuba okumanya okwongera okwetoowaza n'okwongera okumusemberera eggwanga erisemberedde katonda lyeggwanga eritambula obulungi lyeggwanga eribeera n'empisa lyeggwanga erikulaakulana nsanyusa okukulaba ogedde ku lutamaguzi mukuba n'akwata ku supply alina supply ziri ezedda zebayita papo nanzeeki eno sebo yava Vatikano zajja 3 nenzigabirako waliwo mukristo wange omu wa ku kereziya y'ekiziba yalina neyayero yajja neyayero eyayero sipiika ye yagiva nga tuli e Vatikani naye olwokuba yali yakyenvu nenjiteeka ku kabada namusanga
negiteeka ku kabade yakyemu nnyo okubalaba mwenna tugende ku nsonga yaffe eya LC1 ebbugumu litandise okulabika fe abakola puroguramu zino tuliwulira bulungi bakuba amasimu nensimyewo nange onjogerako nakati bwe njogedde ku mukulu ono ali wano omukulu nkanji bampereza amasimu naffe twesimyewo nange njogerako abuulizaawo nkanya nsaba mukulu nkanji nti okoze ebintu bingi bw'okomawo kati tukusaba okole ku mugabo beta walufumbe lubinyo olumanyi okoze ebintu bingi biki ebyo ebyogerwako OLC1 atuse n'okukola ekipande ekiringa ekyalutamaguzi ekiringa kyakibeddi mujjukiza kibeddi mwabbi obuwanguzi bwange onalebo ekipande amaanyi oli graduate ova Makerere naye lutamaguzi akugeddeko dda asoma naye mwasoma nekituuma lusooke nga muli naye mwenna amaanyi kyamaani wa LC1 gwotaddemu LC ziri 13,000 basembo balonda mu 2 oba 18 tebaddangamu okutuusa kati amaanyi agali mu kya LC ne gemuteeka mwago geetaagisa kiki kyemwagala mu LC1 kati ekisooka fe abamu abakulembeze b'ebyalo byaffe tubikulembera lwakubyagala. Nze Buwate nzaalibwa mu famire ya Senkoole. Nkulu Senkoole soko yinde kato kantegeza abantu emessage gyensomye eyo ejidde ku simu yange yo mu ngalo ejira ku message ya bulijje nganda ku 0772 15 ne 0702 15 kusano zisenda message awala kumekutu ya Bukedde TV yonna emikwanira wala obadde wakwategeza Senkoole nti ovaawa ebyalo byaffe tubiweereza lwakwagala. Ekintu ekirala nzenga Buwate nzenga Nkanji Winters ekyalo kyange nkyagadde okuva lwe nazaalibwa okutuusa olwaleero kubanga kwe kuli amaka gange bajjajjange n'abankwatako bonna wengattira n'emikwano ne bannaffe betusembezza oluvannyuma. Sebo bw'oba n'omutima ogwagala ekitundu kyo ky'okulembera kikuwa amaanyi ofuna omwagaanya okulwana mu bunyomero bwonna okulaba ng'ekitundu kyo kyongerako ettaffaali kubanga togenda kwenenya muntu yenna azze buzi asinge okulwanirira ekyalo kyo okusinga ggwe. Buwate nze kati olwaleero gwe njagadde okwogerako era omukulu oyo aweereza message simumanyi ankakatako. Ffe abamu tubadde n'omwagaanya nti tususse ne ku level tususse ku mutendera oba twasukka dda ku mutendera gwa LC esooka mu kumanya ensonga twasukka dda ku mutendera gwa LC esooka okumanya abantu era nze mmanyi olwaleero wa awayinza okuva obuyamba abantu bewange Buwate. Essimu njikuba kati olwaleero omwami Lutamaguzi wuno honarebo tulina bangi nina bangi bannaffe betusomye nabo abali mu offices ez'enjawulo abalina amagezi ag'enjawulo bendabanga olwaleero bwe mbatuukirira nina ettaffaali lye nnyinza okusika ne nnyongera ku kyalo kyange kubanga nze nina okukikolerera. Abalala mpulira mu bo baalinyambyeko buyambi. Waliwo omu ayogedde ku mwala gwa Walufumbe. Omwala gwa Walufumbe gwo gukutula ogende wali ewa mwami Bobi Wine. Omwala ogwo mwababukedde bennyini mwe bembadde nga nsitula entakera gwakutukamu gwakutukamu kira municipality nga terina ssente ezikola gutwawula ne Kasangati Town Council naye nga ne Kasangati Town Council ensawo yaayo beeyaguza lujo kubanga okusinziira ku bajeti yaabwe tebalina. Naye nze nga nze Winters n'abamu ku bannaffe abali mu kitundu manyi office ze batuulamu era manyi office omuli ssente. Sebo njagala okukutegeeza era ntegeeza omutuuze wange oyo omulungi oba mutuuze oba muyise wa kitundu ekyo
simanyi naye bw'aba omutuuze wange omulungi nkutegeeza nti nakola ekisoboka kyonna nga negattiddwako bannabuwaate nenkalakala n'ebbaluwa zange neŋŋenda nenkola lobby kuno kuba kusaka nensaka miliyoni 500 okuva mu treasury LC1 neŋŋenda mu ministry ya finance mu treasury kubanga ninamu bemmanyi nensaka miliyoni 500 era kweziri ku akawunti y'ekira akiwakanya tawunikira akakwali ku mukutu guno n'akakiiko konna akatwala municipality bampakanye kwa tukolaganidde wamu so omuggo ogwo gugenda kukolebwa sente zatuulako era tweteekateeka okulaba nga gutandika naye procurement process eri mu bakama bange abakira nga municipality obwo obuvunanyizibwa babunzijjako kyoyingiza mu kukolera ekyalo bwalo kiyitira nnyo obunene ne bagamba nti ng'ofuddeyo nnyo wero si 1 ng'otaddemu amaanyi mangi lwaki waligenze newesimbawo ne kwero si 3 kale ku birala ebisyawo obunene why kiki ekibasukasuka ekyo kibaita amaanyi okuteekamu kyemutaddemu okukola bye mulina okukolera abantu bamu mwami Serugga bw'obanga tosobola kuyonja munde ku munda togisiiganga omuzigo ebweru kubanga kyonywa munda kiba kifu buba butwa bwanga tosobola kuyonja ndeku munda tonywanga omwenge oguli munda omwo ng'osiiga omuzigo endeku ebweru nina kusooka kuyonja wensula kubanga wewasibuka amagezi agagenda okusaasaanira abalala ebuwaate ewaffe ffe tubadde emabega eri twali tufuuse na kivumu nga alina enfuufu obusajja obuva mu mmotoka social media nga buwaate afuuse buwaate bwalaba alina amatu agajjudde enfuufu nti owe buwaate bannabuwaate ne tutuula wamu ne tugamba tulwaniridde tutya ekitundu kyaffe nga tulina omukulembeze waffe Winters ne tugamba nti tulina okukola lobby chorus ffe enguudo zaffe zonna za chorus gwakola lobby nze lobby nze Winters era abantu ne mbasaba nti ab'ebuwaate mbasaba mutuwe ettaka tewali compensation Winters alina network. Yes, Winters nina network. Shenjagala okwongerako. Nina network. Project ntuzireta nezijisanyizibwa mu project zine za government. Tusobola okutambulira wamu. Obukubo tulabanga tusobola okujja mu nsawo ng'abantu. Tubwekolera. Erenze otuuka ku Winters Road. Bannaffe bano ab'amawulire bayitewoko. Siri mu nfuufu. Ndi mu chorus lwaki nti tukwataganira wamu n'abantu olw'obukulembeze obuba ku kitundu mmanyi amapeesa g'abantu baffe abali mu kitundu wenkwata oli ne yeesumulula oyinza okuba nga oli mukulembeze mubi nga n'abantu balina ensimbi balina obusobozi obw'enjawulo naye entuukako yaabwe nga nzibu soko yimirira awo mukama wange webale myogedde kwata ku elswa namwe bannange abali eyo musobola okumpiza meseji zammwe zikwata ku LC1 ze mumanyi ennungi n'embi gye ziri nnyingi kuba nenonda gye balondamu omuntu kuba mulonda omuntu omu abantu abalala yabalonda ekivaamu bweba LC yababbi abantu bonna ne baba babbi bweba yabakozi ne babeera bakozi n'ensonga eyo nayo nkulu nnyo zizimu ku nsonga zemmanyi zendaba obulabi wano njagala mala ogende wa national chairman ono naye nga tanagendayo ku katono nnyo ndeeta abasajja Winter ayogedde ebigambo nendabira ddala abeerosi amazima ebadde babuuza abamu babikola noddira nga chairman okyokulabira nga mugunga gyali matiya yaddira n'awaayo ettaka ddamba ku puloti naga muzimbeeko eddwaliro kati omuntu oyo abantu banalonda bandi banaba bati so bachairman beerosi wano gye bali nga bakozi era nga bafanya nnyo ku bitundu bye nga tebafudde ku ssente abantu sebokomawo so abakulembeze mu bitundu kati ng'ewange bangi gye bali era wangamba kusomera amannya gyokulanga byonna maze ojja kusoma bakuwagira mbadde mumpa obujulizi okyegedde nti mazima ddala emabegako walabanga ewaabwe manyiyo buwaate naye buwaate kati kyekintu ku bitundu ebyamaanyi buli muntu byegombesa okubeerayo lwaki kubanga obukulembeze wansi bwe bufa kuba goba okoze eki
kubanga mwami Seruga era ku buwate waffe Vision Group Media bajja ne bakola survey era okukavalinga amawulire gaabwe emyaka 2 emabega baga buwate ye kololo w'ekira. Era ndi mukuteekateeka kusimba miti nga nyambibwako aba Caritas Uganda. Nabadde mbasabe banfuneyo n'akoze obubi ne banga tasobola kujja sobola mufuno anonye ekitundu kyenyini kubanga ng'ogyeko na bino ebipande byemukola kati n'ebigambo byemwogera mu campaign naye nti si buzigwa kati nti zigwa abantu basale nti disiko eringa disikougamba ono miliyoni ziringa 3 nyaza yeyambisa kiki mukulu kintu naye kati lebayo ekintu kyeyogeddeko nga muganda wange bwajja ekigambo kya ssente waliwo omuntu alina ssente waliwo omuntu ngaali generous ye nga tafuddeku kya ssente naye ng'afa ku bukulembeze obw'ekitundu n'obutebeke bwakyo naga sifaayo miliyoni 2 ojja kusanga weerosi wano okuba ekyamani weerosi wano tekitegeeza oli mwemwavu si kye kitegeeza bakyamani beerosi wano bangi abagagga balina essente n'okusinga ate abakulembeze bali ku bitundu ebiki ku bifo ebirala ebyawamu. Omukuwa producer wange ampeereza message wanagamba nti ebyettaka biyitiridde obungi n'ettaka lifuuse ettaka lyeriviira ddala wansi chairman yasayiningako nawe mujja biteesa kukozesa muli mu studio kintu gwe badde nomuzindaala akalulu ke tugendamu ke kamu ku bululu obukyasinza okuba very sensitive kubanga ku lwaki kali very sensitive ye mukulembeze akwatibwako ddala ku muntu kubanga obukulembeze buno lwaki ffe tubuvaluinga nnyo wansi wa gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era ojja kukitunuulira nti mu 82 wakati ng'olutalo lugenda mu maaso batandika kye bayita village committees. Village committees ezo ze tuvaayo ne tuviisaamu ne tugamba nti katutaddewo LOC ezo twayisigaza mu movement nti tubaayo nga tulina obukiiko bwaffe obw'okukyalo naye ne tugamba nti tujja kubanga ne LOCs butereevu ng'okulonda abantu bava ku kyalo ne bambuka mpaka ku mutendera gwa pulezidenti. Naye obukiiko obwo enteekateeka yaabwo bwatuliranga nnyo ng'omuntu ono alondebwa ku bukulembeze abantu be beesalirawo era ekyenjawulo ekiri kalukero si nti ne mugongo bakasimba mu mugongo. Bangi babadde basaba baddeyo mu kuba akaluka akabokisi naye balina kusimba mu mugongo kubanga lwaki omugongo ogwo ebanga giraasi etangaala bweti nga n'ekiri munda okikola ki okiraba kubanga ogenda kudiiringa na bugagga bw'abantu ogenda kudiiringa n'amataka g'abantu gwe kifundi kwa gavumenti kwetandikira okumanya security y'ekitundu. Twabanga nekye twayitanga mayumba 10 naye mayumba 10 abantu abo babanga 10 nga babala enju 10 nga bamulirwano nga bayina enkolagana era nga bamanya kiki ekigenda mu maaso. Kati LC chairman ono tumusuubira nti buli ali ku kitundu kye ateekeddwa okuba nga amumanyi by face by name enamba yagimanyi amanyi abantu balina mu nju ye amanyi akola mulimu ki amanyi baki basenza okusuza ewuwe. So chairman LC1 is the foundation of security. Era ne bwe tuba tubuuza ekintu kyonna chairman LC1 n'omulaba ne bwe tuba tugulangana mataka motu wankizo nekyokka mu mateeka si wankizo nti bw'aba tasayinize ettaka terikola naye bw'aba asayinize kinyweza abaguze nti ddala kyenguze kiki kituufu. Era kyamanyi ono bw'asituka tumusuubira nti amanyi obuvo bw'ekitundu kye kyakulembera era abamanyi nti oluwanyi lwa gundi ekibanja kya gundi kisalira wano era emisango egimu tetusuubira na ku poliisi. LC bwe zifa emisango egisinga gibeera ku poliisi. Poliisi neekola emirimu egitali gyayo. Emisango egirina okuwozebwa ku bukiiko bw'ekyalo n'obusanga osi wa poliisi yali mu kugiwoza ne bajja ne beekobaana n'ababbi. Waliwo ba chairpersons ababbi nga insecurity eri mu kitundu evudde kubeera chairman weerosi omu n'asayininga poloti emu n'agiguza abantu 6 signature y'emu face y'emu enamba y'emu ekifo kyekimu era nga we bajja okumubuuza nti twagenze tutya ne tusanga ng'ekibanja kyekimu kyonna wakisayininga n'okiguza abantu 7 taddayo kulabika kaaga mugende ku poliisi kubanga some of them bakolagana ne poliisi era obubbi obusinga it's a network.
katwaki akalu kano kali very fundamental nti chairman ow'essimba ng'ono asobola okumanya nti nja kgenda mu gavumenti nsakeyo asuza abagagga abamanyi ku kitundu naye bwamutuuka kamugamba nsaze magezi kyokubeera wano kubanga obukulembeze sometimes you don't need to have a position. Yes. Obukulembeze sometimes oteeka oba na mwoyo gufaayo eri ekitundu kyo nogamba ekitundu kyange nakisevula ntya nakikyusa ntya obuzibu bwaffe bwe buliwa buli bantu lwe batuula ku kitundu beetangira era wano kyolaba even moral degeneration esusse mu Uganda kati eyeetaaga okukwatibwako yavanga ku bitundu bino ng'era omanya bw'ogenda ku kyalo ekyo abantu bayo balina engeri gye beeyisaamu bwe bukiiko buno bwe balonda naye ekisinga okukwasisa ensonyi kati lwaki omuntu akozesa essente ezigenda mu miliyoni 10 n'akola kampeyini n'atandika okubribinga abantu nze nnosuubira ebyobufuzi byaffe biba bifa obukulembeze olwo bugenda era abantu bano ojja kwesanga nga ku kyalo ng'ovudde ku chairman ono ojja kutuuka ku kyalo ekimu nga n'omulirwano tegumanyi ani mulirwanaawe nga newoobuza chairman nga waguddewo ekizibu ku kyalo tasobola kubulira abantu bali mu kitundu kye so nga ate entandikwa ya security kati nze ndowooza ffe mwenaalemu twamala dde okulonda bafulaga beyala abaffe kwero si wano baggwa dda yes they are there kasi kwero si wano abantu betulonda betunalonda kunaku lwe banaalangirira tujja kulonda chairman yes tujja kulonda n'aba yekka naye nga twalonda dda n'omukyala nga twalonda dda n'owabavubuka nga twalonda dda aliko obulemu nga twalonda dda omukadde nga twabamala baggwa dda ku bantu 9 tubatuseza abantu bameka era ffe tulinze ekintu kimu kasaba tugamba nti abantu musimbe mu mugongo NRM yalonda dda ebitundu ebimu mulimu abamu abalaga interest mu bwakansala ne basuulawo fulaga y'obwa chairperson ne bagamba kabagende basumukeko ku bifo ebyenjawulo kati ebitundu ebifaanana bwe bityo tujja kuba tuddamu okukola okuorganizinga okulonda okupya ate abantu beesalirewo ani fulaga beala waabwe era NRM tutwala obukulembeze obwo nga bukulu nnyo 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 bwemu ku bukulembeze bwe tusinga okutwala nga bukulu mbadde nyina kyenjagala okukozesa ekigambo kyenjagala okukozesa simanyi lwaki simanyi bw'okyogedde lwakinjira mbadde ngamba ogambe nti NRM twatwalanga obukulembeze obwo tubutwalira ddala nga bukulu nnyo omanyi ekizibu n'ekikwogeza ekyo bwetwatwalanga ennyumba yaffe eno eya NRM bwe twatuuka jaggulwa buli omu n'ayingira ojjukira omusajja gwe bayita Gorbachev Gorbachev omusajja oyo yali mu America in mind and everything era gwe bakozesa okusuula Soviet Union kakati otegeeza ki NRM eno bagorbachev bwe bayingiddemu nga bangi mulaba n'ebyo bye tukkiriza mbitandise okujja nga bisebengera bagorbachev ogamba ki ogamba balutamaguzi gwotegedde kyenyogero kitegedde naye kyendi very sure nakyo ekizibu ky'omanyi bw'okimanya nti I have a problem here oba okisolvinze 50%. kale mukama era tuli banywevu obukulembeze buno ssebo bwa muwendo nnyo tetuvangawo kugamba nti tubutwala nga bukulu era tugenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nga ebyalo byonna mu Uganda wano ebyalo ebisoba 7,000 mu kimu 71,000 villages tugenda kufuba okulaba nga byonna tubyeddiza nga NRM. Gorbachev ali wano ye mukulu tamaguzi gwe ngendo kwasa omuzitema ku ttaka n'omukulu oyo mutegeeze akasente akabanyweza akabazimbya n'ogamba kasigale kwerusi nenja genda walutamaguzi sebo nze Gorbachev Omumerika eyasuula Soviet Union njagala kulaba byolowooza ku kyerusi kati nze njagala kwebaza Nkanji Winters muto wange ssentebe chairman w'ebuwaate eggwanga lino lye mulaba
bwe mbadde Namibia nabuuza abantu b'e Namibia nti lwaki Namibia eri very organized and it is very rich. Ensi ezisinga okuba engagga ennyo olumu teziba organized mu Africa. Abanamibia ne baŋŋamba nti we set systems. Gwe ne bw'ojja ng'oli mawale ng'olowooleza nnyo mu kubba, olowooleza nnyo ebyobugagga ebyamangu, the systems will put you in the right direction. Era abamu nze omu ku baayogera ennyo namanya Ssaabasajja Kabaka we yaliko e Namibia ensi njaffu naye natuuse Namibia nga saagala nakuvaayo neŋŋamba loopu nti singa kisoboka naalisigaliddeko kampulirizeemu wali Ssaabasajja bamutwala omujjanjabirayo nze omu waleeta omudomo nalaba nga ndaba ddungu naye nga omusajja bamutwalamu nfuufu eno mu ddungu naye natuuseeyo nga saagala kuvaayo noga nti baali batuufu basettinga systems. The systems define their country. Ne bw'oba oli very powerful batuga yes wano okubba weekuli kuba mu Africa corruption is normal but there is limited corruption. Kati ffe wano ewaffe LC system nga bwe tugiyita wano yeetandikirwako. Mugenda kusoma biki era mbiraba ku bulango butambula nabo nebazanya abatesitesi ba harvest money buli mwaka bakiteekateeka kiraga kyemukola kiraga nti temuli mu kuweereza buweereza abantu bino bya bulijjo byokka abantu batukwatako ffe nga Vision Group ffe nga Babukedde. Olaba mu lutamaguzi mundabire nnyo muntegereza nti akasimu kanamba ke kali mu simu yange enkadde ne bajinzibako kakati ate yakomyewo ate mwagala nnyo kale ndi wendalagge bukoma ndalagge bukoma nsimbi yakka kusomera siba akasimu kange webale nnyo mukama wange n'okuwayo essimu eyo si kyangu naye munange bw'obeera omukulembeze MP naye ndalagge tewali muntu amanyi alina akasimu kasitamaguzi ne MP okuba n'essimu n'aba nayo paka lwamaliriza nga lwiki esooka nze ninawe yakajja yazikyusizza zonna ne mugabo n'omalako munaane abali ku Bukedde mbalamusizza nnyo mwenna bassebo. Nze Ogema Joseph ndi Kasaala Luweero mbuuza twewandiisa ddi kuba ndi candidate ngenda kwesimbawo chairman munna agenda kuddamu akunyonyole mugenda kwewandiisa ddi mwabagenda okwesimbawo katugenda mu kino ekisembayo tulinda kikanga 3 buli omu oba chairman gwe mansembi oba gwe mansoosa tukola olukiiko kivudde mu lukiiko kimu lutamaguza ngambye yabasembayo ntandise naawe nze sirina mutawaana nenjagala kubebaza mwenna ababadde batulaba mukulu Vincent Senior ewaffe Nakaseke ne Bishop Kabuye Sebo mwebale tulaba mwenna ababadde batulaba ne mutuwa obudde bwammwe n'emikwano gyaffe betugenda nabo ku harvest money. Harvest money is harvest money. Badde sirinamu bulungi kasente omanyi bwe tuba wakava mu kalulu oba n'obwavu n'amabanja Kibedi akimanyi naye lwakuba yawangudde naye nafunyeyo naye kasente kati ninnyo ngende nguleko ku bintu byange mu harvest. Tubebaza nnyo mu aba harvest naye kye tubasaba naddala ffe abava mu byalo gino emisomo mugitwaleko ne mu byalo kulabeke Nakaseke Luweero nsabye busabi mukama wange lutamaguzi oli wakitiibwa nnyo ne iddiwa wano kati nga bwe tugenda ffenna kati ogenda naye bajja kukuwa ne date koolo nga tuvaayo tubasabye muggyeko mu byalo Nakaseke nkeere ku makya nti harvest money ali Timuna ali Nakaseke ku kisaawe siwe kiri Kibedi kubanga Kibedi osaka waffe Nakaseke n'osala wali n'ojja n'osaka in fact ne ba MP abasiga abakyaliyo kisobola okuyamba n'ebyokola nekiteeka ku regions n'okiteeka ku regions omanyi nze ekyantunde nnyo ewaffe Nakaseke abamu temukimanyi nakubiranga nnyo abantu okulima okwekalakaasiza mu nnimiro kati gundi eno bwe yajja eya covid abasijja ne baga akasijja kano katugamba okulima si weyawuya abantu manye embeera gye bayita mu biseera bya covid ne post covid nga tebalina kyakulya era nze ng'oyawuleko babaka abalala I am a proud farmer nze omu ku balimi ku bantu abeenyumiriza mu byobulimi ne ngamba nti kakati kaffe ennaku ezo mbadde nsomesa ebyobulimi nga ngamba temuva ku matooke maganda mutera nnyo okusimba bino simanyi bifiya naye tova ku matooke gaffe muvubo tova ku nakitembe
mpologoma emmere yeyaffe muve ku biri bye baleeta simanyi bifiya biki ebyo ne mubikimba emisinde bijja baleetera kansa. Kojja wange ali Kigali, kojja Nyabusiisi. Mukulu Nyabusiisi tukulamusizza. Agambye akulamusizza nnyo. Nyabusiisi nkulamusizzaako abayo. N'engeri gy'ogeramu mu byenkulaakulana ojja kukwatagana n'abakulembeze bonna. Sebo mukulu Nyabusiisi gamba mukulu Kagame yava Nakaseke. Awerezeeyo ku tractor ne buziba bbiri. Naye nze kyembadde maliriza nakyo mu nsi ekikulaakulanya ensi zonna abaffe Abafirika baali bakikyusa ne Mandela yakisamalize nga bakiyita Ubuntu. Tukimanyi nti mu byobukulembeze bibeeramu okusomoozebwa era namwe abeero si mulina okusomoozebwa naye abantu kye basinga obungi tebajja kubatunuulira bibiina byammwe bajja kubatunuulira service delivery. Bafuna ebyetaago mubalwanirira mu biseera ebyennanka. Waffe olaba bwe mbadde mu palamenti abantu baali baagala nnyo palamenti n'ababaka baabwe. Naye oli akubuuza tikakati ababaka tuulira mwewadde mbadde tuulira abantu bangi Lutamaguzi kati mufunye sente z'emmotoka. Tewaliwo omubaka wa palamenti gw'osobola kuyita oba opposition oba weenaale n'omugamba genda ovumirire emmotoka milioni 315 nekibeddi naye ajja kugamba kyonke sijja tambuza bigere. Ate ogenda ng'oli honorable n'ovuga akagaali mu palamenti bajja omusajja nga Mujeka omulabu ajjira akagaali nze nina obumotoka bwange bwentera okukozesa ne ng'abavubuka bange ku lw'ebyokwerinda byange mpaako kamotoka kaako n'akakuwanga kavundu nnyo n'ogenda nako ng'okavuga n'omusajja ono nga mukopi laba akamotoka kaavuga. N'olwekyo obeera n'okusomoozebwa kungi ng'okw'abasajja abasatu be batera okwogerako in the book bagita the book of genosenses. Omusajja omu yali atambula ng'ali ne muzzukulu we nga bagenda ku ndogoyi abantu ekibinja kye basooka okusanga kiga nti ono omusajja omukulu ne muzzukulu ne beebereka ku kalogoyi kano tebakasaasira ne bagawaye katuve ku kalogoyi tutambuze ebigere. Bwe baali batambuza ebigere omuzzukulu ne jjajja nga batambuza akalogoyi bakwata ekibinja kibali nti bano bafala endogoyi olwo batambula nayo butambuzi nga tebatuddeeko kati ne baddako ne batuula bwe baddako ono ne beeyongerayo ne basanga ekibinja ekirala ne baga nti ate bano tebagira ono omusajja omuzeeyi n'agamba gwe omwana gw'oba otuula ku ndogoyi. Bwe beeyongerayo nti ono omwana tasaasira na jjajjaawe ye ate yatudde ku ndogoyi jjajja yatambula omwana n'ava ku ndogoyi naga jjajja gwe tuula. Bwe yatuula n'ekibinja ekyaddako nti ono omuzeeyi tasaasira akaana katambuza ye atudde ku ndogoyi bagenda okwekaagaga bali confused. Kati mu biro bino ne basanaga tutuule ku ndogoyi yaffe nga bwe twakoze kati mu biro bino tulina a lot of confusion kubanga mukimanyi tuli mu kalenge political kalenge abakulembeze tebamanyi kiddako ate it is the first time we nalabye ne bano office of national chairman n'abenaale mu bakibeddi bagamba bawangula naye nabo bali mu abeyensi basirisebajyaki kubebaza mukwano gwange abadde asaba essimu yange nze essimu yange njigaba kuba mbeera very open. Essimu yange eri 0757 nkaaga mu mwenda 69 ana mu musanvu 47 atano munyereri ne ku WhatsApp njagalisa abantu ba Buyungwe Church of Uganda omukolo omulungi ogwaleero okugenda okubeerawo ekasa Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mugero makalika Toyota Mundeeba Lutamaguzi akwagala nyera kutubidde nnyo agambe sigala mu byobufuzi bajja kusimba ennyiriri gye bujja bajja kuwa bakaba bange tukkiriza obudde buno era mpula njagala kusooka chairman kubanga bijja kunnema bino okutematema chairman obunzikana kyolwale kati neyanziza nnyo njagala okwebaza omukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Bukedde TV Bukedde fraternity yonna olw'okutuwanga omwaganya ate ne mujja okusoggolera ddala lumonde okutuukira ddala ku nsibuko yayo mu kikata munda kwa mutuukira ddala gye tuli. Njagala okukubiriza bannaffe abali waggulu nti newankubadde olwaleero mutukungiriza mutugamba nga abeerosi bwe bali ab'amaanyi amaanyi ago mugongere mugaleete. Abeerosi balina okubeera empowered mu bintu bibiri, amateeka bagamanye ate n'ebyensimbi nabo babeere boosted bongerwemu amaanyi.
njagala okukubuulira nti n'abalamuzi be mulaba nga tebannaba kumuwa kifo kya bulamuzi basooka kuvetingibwa. Veting ejja ku LC1. LC1 ensobi gyakulabako najja agiteeka ku lupapula. Embassies ezimu nga America bajja mu veting paka ku byalo. Kitegeeza omuntu aba state house mwe kennyini mu aba state house mwe mujja ne mukola veting ku byalo ne mutujjusa fomu ono ali atya atamiira akola betting akola kino empisa ziri zitya abantu bameka waka apangisa amaka gage ebyo byonna mu bitubuuza naye okukuŋŋaanya information ngo data yeetaaga database ya LC ali well facilitated kubanga tusinkana nti bachairpersons baffe abamu babuwe bajja ne bakola ensobi lwa butamanya mateeka ebiwandiika abamu nga tebasobola kubisoma nga sekuritale we amanyi kuwandiika bbaluwa naye endagaano zino ezzenga eri mu kinyanyimbe ezzenga eri mu luzungu babuwe ne bamulaga kye bamulaze kirala ne kirasayiningidde oluusi kirala abantu abo beetaaga okuyambibwako naye njagala okwebaza kooti yaffe ey'ekira chief magistrate waffe ow'ekira ati workshopinga mu mateeka era LC njagala okubategeeza bannange na LC bannange ekkooti ya LC weeri n'amateeka agafuuka kkooti ya LC weegali tugeyambise okusobola okukulaakulanya ebitundu byewaffe. Nze Winters Nkanji bannabuwaate mwenna mulimu bannabuwaate mwenna njagala okubasimba nga mbagamba mu kiseera kino nkyaliwo mbasaba mumpa akalulu mbasaba munyongereko nyongere enkulaakulana gye tuvudde wala ate nga mpulira nkyayagala oteekako kubanga kino nze nina okukikola ng'omulala tannaba kukinkolera ekyokukulaakulanya ekyalo kyange bwate mbaagala nnyo mbaagalira mukulu Kasana Sam oba Kasaana Sam oweebulera weebalitumira nnyo mwami munnakyalo nasiimye nnyo bye mukoze mu puroguramu ya leero kuba tukwatako nnyo nze Ssaalongo Wire ndi wano mu Kalagi Nakato Senior weebale nnyo omukama yeebale kubakozesa puroguramu era njebaza abalala bonna sola bimalako byonna kati mpitawo kalinnimoko muganda wange muganda mukulu kintu ova mu office ya national chairman ogamba ki akasembayo nga mpunzika akasembayo kimu mbajjukiza nti ennaku z'omwezi 3 tujja kubeera ku Meridian Park opposite oba okulinaana ekisaawe kya KCCA tujja kufuna okusibuka okwawamu ne national chairman w'ekibiina kya NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era ku lunaku olwo tugenda kutongoza kye bayita insurance oba insure ey'obusiraamu etambulira ku mateeka g'obusiraamu aba Tamini General Insurance Company. Nyongera okubajjukiza nti ate olunaku olw'enkyanga lumu jjajja agenda kujazingako n'abazzukulu era programu eyo ecoordinatingibwa mukyala Kalugire Natasha agenda kuba ku TikTok okwo agenda kuba ku social media platforms ez'enjawulo nga bamubuuza ebibuuzo ng'abazzukulu ng'ayongera okubaddamu naye ekisinga obukulu eggwanga lyaffe tuvudde mu bululu era muganda wange agenze n'agamba nti ffenna tusirisire tusirikangako twogera naddala NRM kubanga tumanyi obuwanguzi obwaffe bwali prepared twabukolerera twabupulaninga luli bwe twagwa twaguza lwaki twagwa ne twetegeka kati nze kyensaba kimu nti tuvudde mu bululu reconciliation is key tugenda mu kalulu akasinga obukulu aka LC1 era nako bwe kagwa reconciliation is key tulina okukwatagana tutabagane ng'abantu nako byabakama yagenda okategeka akerosi naye kyetuli mu kukanyako reconciliation kintu kikulu nnyo we twasobagana ng'abantu era kyenjagala okusaba bakadde baffe naddala bannaddiini bakadde baffe abakulembera ennono n'abakulembeze ab'enjawulo ate ne bano bannaffe kuli bwe kuba kwali kulonda nga kwali kulonda kuli okwawedde era kwawedde okulonda kwennyini kutuuse kulimu okulonda wakusimba nnyiriri simanyi ebibiina tunaabikola tutya byonna tugenda byogerako mu puroguramu eno naye nga sina bagenda kwogera ku ebyo njagadde obategeeza ku kya harvest money abantu bagala kutuuka eno gyendi mu myaka gye tulimu oli kumpi kunyuka mu gavumenti n'olwekyo tandika okukola kuteekateeka teekerateekerawo olabye abaana abato ab'essomero abaliyo abaana be bayiga okulunda baba bayigidde ddala mu bulamu bwabwe bwonna tukibeereko tugendeyo omusomo gugenda kugalwawo olunaku lw'enkya gujja kuba gugalwawo so nze mbasaba leero tugende lwa mukaaga kwata abaana bo
ndabe ne producer wange mukulu Kizito akutta abaana be wano abaana ba Mustafa abaana be bazukulu ba Mustafa Kitongo nga bagenda kugenda kollo nabo balambule omuso wa harvest money ebyo banje ngenda bibategeezaawo gye bujja njabi bategeeza bingi ebintawanye ebya Kereziya waffe Kiweesa egenda kujaguza emyaka 25 tugenda kutulala enkya ku Sunday saa 8 tusube misa bwegwa tusonde sente ezinateekateeka omukolo obulungi emitana mu Kiweesa ewabigalawe waffe gye tuli saba Kristo abasabe bannange ffena tubeereyo ebyo kansooka embireke nja bigendako edda tugenze mu program tugenda mu bya kulonda LC1 zaba LC1 abankwatako obutereevu waliwo wembeera naye emaka Kampala nomukulu Bashiri owa Waswa zone nyina ne LC omulala ow'ekikuuma mbogo ewaffe omukulu Sebugwawo Abiyasali n'abawala bonna mukulu Waswa w'Ebunamwaya bonna tugenda palonda naye kaluge kagenza okutandika nga mbyewuunya ndabye ebipande ebikoleddwaho nga bisinga ebyabalutamaguze bakola naye kanyaniza abagenyi bange bajja tubula bajjemu gwe tulesenga LC si bakusaagirako omusajja mukulu nnyo wabya amanye ebintu bingi ntegenda kutegeeza nti wasoma ne lutamaguzi mu university namuli waggulu goli mwana musajja mutetenkanya basinga okuyimba ebitontome wetaase nsanyusa okukulaba ova Buwaate oli chairman wa LC esooka towulira ssanyu kuba tugambye gwe gw'obujja kyatendo nnyo kyatendo naye ate bulijjo balandiza kimeze wangi balandiza kimeze bw'obeerako naawe kyosimbye bakulaba kifuuseyo mu ttaka n'ensigo bw'ebeera mu ttaka tebagimanya buwoomi bwayo olugero ndabe engeri ddala balandiza kimeze nange ne baproducer bange okulaba nti gwe omukulu ow'Ebuwaate Winters nkanji gw'obujja program buuza ku bantu baffe okuli abalabi baffe ababukedde TV bannayuganda mwenna bannabuwaate abalungi abalondoba omwana wamwe mu bonna abangi ne mwagala ayongere ettaffaali ku bukulembeze bw'ekitundu kye nammwe mbabuuzaako abantu b'Obuwaate Najjeera Kungu n'ebyalo ebiriranyewo kubanga newankubadde obeera mukulembeze wa kyalo kimu naye toddukanya kyalo kyo kyokka era obukulembeze tobuteeka mu kyalo kyo kyokka bulijjo omuliraano ng'okya bbiri nga za ssubi kyova olaba mbabuuzaako mwenna abantu b'ewaffe Buwaate abantu b'e Najjeera abantu b'Ekira municipality yonna okutwaliza wamu neesiimye okuba wano nga mu ggwanga lyonna Uganda nze chairperson omu Bwaati gwe balonzeemu okubeera nga nsobola okutembeeta ensonga enteekateeka z'okulonda ku LC ngera omukulembeze w'ekyalo nsaasira puroguramu ejja kutambulira nnyo ku ggwe kuba tuli ku LC tujja kwebuuza nnyo ku ggwe abatasobodde okujja mu puroguramu eno gyensula mukulu Abiyasali ow'ekikuuma mbogo mukulu Bashiri n'abala mwenna tukireke onajja tukiikirira njagala okwaniriza omunene okuva mu NRM guli wa kibiina ki muganda omukulu bwe sikubuuziza adde ku kino ekyatuyugako nakya DP naye katuli mukwetegereza kakiddako obadde ku kya DP ekyabayugako kati twanirize mukulu kintu Moses ono ava mu office of the national chairman era nga mwogezi wewa Hajati Namyalo bw'olaba kintu omanya Hajati Namyalo mu studio mwali ebirowoozo bye gawe ebiri nkusaba obuuze ku bantu baffe Sebo munnakyalo nange neesiimye okuba nateeka Bukedde TV akabbinkano extra abatulaba mbalamusaako mwenna abatuuse ku bwanguzi obw'enjawulo mbwebaza nammwe abatuuse ku abafunye okutawanyizibwa okw'enjawulo nze mbagumya kimu nti ensi bwetyo ebamu ebiwonvu n'ebuko
naye nga buli mbeera yonna gyoyita mufuba okulanga ofunamu ekyokuyiga. Nyongera okubatuusaako okulamusa okuva erinakku lwa Office of the National Chairman omukyala Hajat Hadija Namyalo Uzei, era ng'abagamba nga ennaku z'omwezi 3 lugenda kuba lunaku lwakubiri, tujja kuba nekye tuyita street iftari oba kye tuyita okusiibuluka okwawamu. Bulijjo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alina okusiibula mu State House, naye woofiisi yene ne National Chairman ekuŋŋaanya bonna abasobola okujja ne tusiibuluka wamu. Ate leero ekyenjawulo tugenda kuba naye tujja kubaawo erugogo ku Millennium Park opposite ekisaawe kya KCCA, era ku lunaku olwo ekyenjawulo ekigenda okubaawo tugenda kulonkinga kye bayita Islamic Insurance in Uganda. Company esoose gye bayita Tamini General Insurance Uganda Limited. Company eyo egenda kubanga eddukanya ebya insurance nga naye etambulira ku kye tuyita Sharia law. Nga banka eri ya Salam Bank era president yalaunchinga emyaka 2 emabega, kubanga bukyanga asayininga etteeka erikiriza ebyensimbi okutambulira ku musingi gw'obusiraamu, kuba amawanga ago bagadduka. Naye abantu baffe abawansi banyigirizibwa nnyo kuba banks zino ezaffe zitambula ku commercial purposes ezo ezitaliimu nnyo ddiini, zaagala nnyo akasente ka interest akasusse. Kati ku mulundi guno tugamba nti tulese insurance, igwe omutembeeyi ali eyo ali mu katale akali organized, igwe alina omulimu gw'okola gwonna kagube mutono gutya, mwabali mu owino, mwabali mu kubajja, mujje mwettanira eddiini eno, mubeerewo, mumanye ebiki insurance eno byereese, ate muwulire president waffe ajogerako ki. Ekyenjawulo olunaku olw'enkya president agenda kuba ayogerako n'abazzukulu, kye tuyita jajja jazzes with bazzukulu, kulemberwa Natasha Kalugiro omwana w'omulwanyi oyo. Agenda kwogerako n'abazzukulu kubanga akiraba omulundi guli bwe yayogera nabo yazuula nti bingi bye batamanyi. Twamugambanga nti ku social media kuno kubaako obulimba, ate ensi ekyuse. Kati jajja bw'otajje kutuula kwogera n'abazzukulu bategeere amazima bwe gafaanana, ate bano abantu abakozesa obulimba bajja kwongera okubabuza. Njagala okwebaza mukyala Kalugire Natasha omulimu ogwo okola gw'amaanyi okubridginga gap, kubanga His Excellency the President eyo is a fountain. Abantu bava mu mawanga ag'enjawulo ne bajja bafune ku magezi okuva ku musajja oyo, naye abazzukulu generation eno temanyi byeruweeru, n'obagamba okyambu twalwana tobanyumiza, era bamanyi n'okumubuuza twakutumayo. Kati ntege bintu bibiri ebikulu enkya Jazz with Jajja. Tujabira ku social media. Ngenda kusoma mwezi 3 tugenda kusinkana Office ya National Chairman okusibuluka okwawamu. National Chairman yenyini ajabaho tusibuluke naye batutegeeze ne ku nsonga za insurance empya egenda okukola musingi ogw'obusiraamu. Nsanyusa okulaba mukibala kinsoka sogendere naye oyogedde akantu katono nyogedde ku social media. Nendaba abakulu abatambulidde mu social media balutta maguzi kuno kwe bakulidde emyaka gino ugijidde gino egy'obukulembeze mwe bali bennyini nga bitambula kubo ebitambula mu social media wadde sibe tugenda okuteesaako. Njagala abuuze ku bantu baffe ng'atandikiddeawo katono bubuuza ku bantu baffe lutta maguzi. Nga ngenda okubuuza naye ka social media nja kwogerako. Njagala kubuuza abantu baffe abatulaba kuva wano mukama wange Sseruga we yankyaza nengendako e Namibia. Wagenda? Mbadde Windhoek nasindikibwa leader of opposition nga shadow minister w'ebyettaka, era nenkomawo kuba leader of opposition yatusanga luvannyuma nga ffe ba shadow ministers batusindise nali ngenze mu lukiiko era nakomyewo nnyo. Njagala kubeebaza naddala okwebaza abali mu kutegeka harvest money. Ffe tuli balimi era bwenva wano njagala kujjako ebintu ng'ebyo bwe mubiteekateeka bizzaamu essuubi abantu. Nze yadde ndi mubaka wa palamenti naye ndi mulimi, era bwenva wano ngenda ku harvest njolekere ku kampu Lutamaguzi ewaffe Nakaseke nina byengenda okugula. So njagala kwebaza abali mu nteekateeka eyo. Tuba n'enteekateeka nnyingi, abamu bateekateeka ebivvulu
naye naffe eyo harvest money kyekivulu kyaffe ffe abalimi era njagala kwebaza ne mukama wange Winters oyo gajja mugezigezi nnyo nono weewaffe kintu kitawali waginadduli muntu weewaffe naye nkulira oyogera nnyo ku nankazamwe ku nteekateeka n'abavubuka abaffe ab'enakaseke nabo bajjukirako nabo ne mubakwasizako najati namyalo nabo bannayuganda n'ekirala njagala kusaba bwe mbadde naakadda nasanze waliwo enteekateeka ya gavumenti egoba abatembeyi ababodaboda temubaagala mu kibuga abatembeyi abatundira ku nguudo n'abatakisi abo baganda baffe tubaweeyo ku budde obumala ng'oba waakiri myaka 3 tubagobe mu 2019 bwe tukeera ku makya ne tubafubutula bwe vaawo naawe vaawo nabo balina famire abamu bapangisa bawa school fees obumenyi bw'amateeka bugenda okweyongera tetuganya abantu abo bajja kuvaawo mu nteekateeka y'ekibuga naye nabo bakwatibwe tweteekemu kye bayita ubuntu okeera ku makya nogamba vaawo genda nawe genda nawe vaawo wano genda ffe tubadde mu palamenti tulina n'ababaka ba palamenti abakamalayo emyaka 3 ng'omugamba nti no honorable todda kati ndagewa nagaluli nalina owekitiibwa Ssekikubo nemugambwe kubakaaba okudda ali badde tokaaba emyaka 25 nangamba onalebo nakatandika kati obaana bano bemugoba ababodaboda baganda baffe abatakisi baganda baffe trade order ebeerawo nze mbadde Namibia wabaddenga Kampala wano naye bakiteekateeka nga bakozesa systems mwe mulowooza nti okugoba abantu bano abantu kyekizibu kya Kampala bwe muba kubanze ndi mukulembeze ate ndi shadow minister ekizibu kya Kampala si boda si takisi si batembeyi tuganye yes mubateekere gradually naye okubagoba enkya nabo baagalayo kamuwogo baagaana okubba kati n'ekirala njagala kusembyayo bwe nabadde ebweru eyo nalabye omusajja omu nga bampandiikako nabadde ayogera ku social media muto wange kintu ng'omusajja ampandiikako Lutamaguzi uno yagenze wa General Musale banaye tubasaba basajja bakulu bakyala bakulu nze omu kuba wakanye etteeka lya computer misuse era Honorable Muhammad Nsereko mufakiti n'oyo Kibedi ajja kujulira y'omu kubakamba etteeka eryo lijja mujja tuuka mulyagale nga tuli naye mu palamenti kuba yakola argument kakati abantu baffe yes kubanga okukozesa social media oli n'agamba nti nze ngenda kujja nkole propaganda nkole blackmail nabadde eri ebweru nga neewuzaako nti baneeze sinasinkana ku General Musale si kibi kubanga abeera mu constituency yange era nange bwongerako nga kyoyogera kituufu it is okay ono akimanyi nti naye gwe bw'ojja n'oteekawo emboozi y'okuba wali wakusasudde bane tubasaba abavubuka nze nali nina obukyaya era nayigidde mu bintu bino gw'obadde okimanyi nti bw'otwala omusango gwa social media ku poliisi basooka kubuuza oli wa kibiina ki olira ekyo kye bakugamba olina ati buliriza ne bakubuuza olina Facebook account eza social media kye bakikubuuza mu bubi kuba baba balaba nti olina oba different motive kati nga bakugamba kyenategedde ku mateeka gano bw'obeera omubaka palamenti waliwo bingi ebigenda mu maaso bye tuba tutamanyi nti bw'oba owaabye n'otwala oba vidiyo oba ebigambo eri ku Institute of Languages e Makerere kuba gye balina obbitwala bano aba forensic buli sekendi ogisasulira ku vidiyo buli sekendi ogisasulira kakati nete kyobadde ngira ku kya social media katono mukama inga munakyalo n'olwekyo sebo tubasaba bannaffe twali tuleeta proposal mukozese emitimbagano mukozese social media ku lw'obulungi tukimanyi nti waliwo abantu bangi ab'obuvunanyizibwa abakozesa social media naye namwe abazikozesa obubi tuganya oyinza okuba ne blackmail yo nga waliwo akugambye genda olumbe Lutamaguzi n'abamu kuffe sebo tulina peni nava wano ng'onkyazizza omusajja omu naŋŋamba nti tulidde ogamba nti no togenda kudda mu byabufuzi tukulabye ne seruga tukulabye nga tobanja akalulu ke wali ogamba okubanja lwaki togambye ntobanje mbwakye mukama wange kati bwe manja mukama wange Lusoke
gwe nalinga naye Makerere kuba twalinga ne Lusoke Makerere era nga y'omu ku bakulembera mu kwekalakaasa nankulemberako lumu baali bankwatidde ne ku gundi ne ku CCE nga yakulembedde embeera embi n'oyo Winter akimanyi abeeranga Makerere kati olwaleero bwe ŋŋamba nti manja nga bagamba oyo inciting violence arrest that one kakati naffe sebo mukama wange kyembaliriza nakyo ziweza dakika naffe mukama wange yadde mutugamba genda obanje naffe tubaako ne gye bayita political abeyance n'osigala ng'oli silent naye nga even our silence means a lot. Neyanziza nnyo sebo munakyalo munange mulimi munange era ntwala ku harvest money njagala okwebaza ennyo ebigambo ebitono ennyo byokozesa mu kubuuza netonda sebo mukama wange nga bw'oli mu katuliki munange feri mu gundi mu ekereziya tugamba myakulupa ng'oli ata